Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ramadan Karim. Kakati sebo wechiti wenyo. Techikwetaagisa kutujjukiza nti Kyagulanyi ne bwafuna obuyinza olunaku olw'enkya mu kabineti etogenda kusangamu fuutu soja nganze, mu kabineti etogenda kusangamu muvuzi wa boda, oba osanga oli mutuufu ffenna ekyo tukimanyi. Nakulabyeko ku programu emu ng'ogamba nti gavumenti ya Kyagulanyi ne bw'ejja olunaku olw'enkya mwe ba intellectuals mmwe mugenda okusooka mu kabineti, so si bafuutu soja, so si bavuzi ba boda. Kakati yenjawulo wakati waffe nammwe nti ffe tulwana kufuna bifo mu Uganda mpya, wabula tulwana nsi yaffe kutereera. Ffe tulwana kufuna bitiibwa mu Uganda mpya, wabula tulwana Uganda kutereera. Ffe tulwana kufuna bugombe na lidika mu Uganda mpya, wabula tulwana nsi yaffe kutereera. Weebale kumanya njawulo wakati waffe nammwe, era waali badde essaawa eno otutendereza butendereza, otukubira salute ogambe nti naye nze byonna byenjogera mu kwagala okugoba Museveni mbala kifo mu Uganda mpya kubanga nsaanidde. Naye omwana oli Yekolera Itongwa, omwana oli Umaru Kisekka, omwana oli ASP Asiimwe, omwana oli ali ku ground, omwana oli Lumbuye, omwana oli Masaba, bayogedde ebintu ebigattako mu kugoba Museveni, naye ate tebaagala bifo mu Uganda mpya. Ddala kituufu bano abaana balina omwoyo gw'eggwanga, kubanga ffe tulwana, naye mu Uganda empya naffe twalifuukako bambabazi, naffe twalifuukako ba Jessica Alupo, naffe twalifuukako ba Nabbanja. Naye Yekolera Itongwa ono kyekimulwanya, kitegeeza nti omwana oyo ayagala nnyo ensi yaffe, ensi yaffe ya. Weebale kumanya njawulo wakati waffe nammwe. Nze ne bw'otanzijukiza Yekolera Itongwa, His Excellency Bobi Wine ne bwafuna obuyinza olunaku olwaleero nenva mu bwaŋŋanguse n'enkomawo mu Uganda, sirina kifo mu gavumenti ye yadde ekyokukulira abagogola emyala mu KCCA, wabula nnwana Uganda kutereera, kubanga Uganda tetegeeza gavumenti, Uganda etegeeza bantu. Kitegeeza nti Uganda bw'etereera automatically n'abantu ba Uganda babeera batereera. Njagala tutwale Uganda ng'olumbe lw'omugagga. Olumbe lw'omugagga lubaako abagoba ente Mikayiri, ne kubaako muwali mu Kamada musiraamu asala ente. Naye ate weewuunye ffenna abeetabye ku lumbe tulya ku nnyama. Kakati nze Uganda gye njagala yeeyo nga Ssemujju Nganda atambulira mu SC, yeeyo nga Ssemujju Nganda ayina lidikka, yeeyo nga Ssemujju Nganda ayina ebitiibwa, yeeyo nga Ssemujju Nganda ayina ogufa ogunene. Naye ng'ate nange mwana wattu Kisaati bwe ŋŋenda e Mulago nsangayo eddagala. Eyo ye Uganda gye ndi mu kulwanirira, oba foot soldier gy'ali mu kulwanirira, oba omuvuzi wa boda aba freedom boda gye bali mu kulwanirira, nti Ssemujju Nganda abeere n'ebitiibwa bye. Naye nga nange ntambulira ku nguudo awatali kwekeka nti ŋŋenda zifiirako nga ngaze ekimala. Ssemujju Nganda abeere n'ebitiibwa bye, naye nga waliwo minimum wage nange bwe ndiba nsobodde okufuna omulimu oguganyulwa mu ntuuyo zange, ng'era waliwo omusaala ogutandikirwako omukozi asooka oba atandikirwako gw'alina okufuna nga gumusobozesa okulabirira amaka ge, okulabirira mukyala we, abaana okubaliisa n'okusoma, naye okusigazaamu ka balance akeeyagalako ng'omuntu. Eyo Uganda gye nnwanirira eri gye mpisa olumbe nti eyagobye ente asobola okufunako ekisambi, agisaze mu walimu asobola okufunako omutwe ne kaabuuyi. Naye ate nange eyeetabye ku lumbe nsobola okulya kanyama, nti ennyama y'olumbe n'ataaka abalya era esobola okubuna omukolo gwonna, regardless watyaba enku, regardless wawadde emmere, regardless wasaze ente, regardless wazimbye ensiisira, ng'osobola okulya. Nze Uganda gye ndi mu kulwanirira si yaffe abalwanyi okugiganyulwa ng'eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'eri, kyokka ng'ate n'abalwanyi abamu aba Mwami Yoweri Kaguta Museveni tebaaganyulwa. Si Uganda y'abatwalwana, wabula Uganda
etusobozesa okubeera ne equal opportunities fenna nkimanyi tetuyinza kwenkanankana mu Uganda mpya kubanga na Amerika tebenkanankana era sirwanirira mwenkanonkano mu Uganda mpya naye nnwanirira n'omuntu ono asookerwako okubeera yaddeko kibi nnyo okubanga ovumirira enkola y'abatwalwana bwe bavunzizza eggwanga naye ng'ate naawe mu kujjako ondaga nti ogenda kubeera twalwana nti okozesa ebizibu by'abantu okulaga nti onyolerwa wamu nabo okulaga nti olwanira wamu nabo basobole okutereera naye ng'ate gwe oyagala just before tera abantu ne bafa nga gwe mu Uganda empya tewaliyo kifo kyo togenda kuddamu kulwana ti abantu ne bawambibwa nga mu Uganda empya temuli kifo kyo bigenda kuba tebikyaddamu kukwatako Honorable Ssemujju Nganda nsokuga nti byoyogera bisobola okuba nga bigattako oba bisobola okuba ebyensi nnyo naye kyannaku nnyo nti tobyogera ku lwa Uganda nga bw'okiraze obyogera lwa biruubirirwa byo naye ne weerabira nti nze Uganda gye nnwanirira yeyo gye nnyinyuka ku mulimu gye nnaaba nfunye akalimu nga waliyo n'emirimu yamuweegi n'akasaala akalungi nga ne bwe mba nsazeeyo okutambuza bigera ate mu kwagala kwange kubanga eza booda nzirina kuba bansasula bulungi sigenda kusanga drone empambe embuzeewo nga Kibalama embuzeewo nga Ddamulira ye Uganda gye nnwanirira ssebo ye Uganda oli gyalwanirira ye Uganda oli gyalwanirira era weebale kuggula bulungi bantu maaso ababadde balina endowooza ti bano we banajja mu buyinza banaaba batya bafuutu soja bavuma bafuutu soja bakambwe bwe banajja mu buyinza banaaba batya weebale kubatangaaza ti gavumenti ya Kyagulanyi ne bwejja mu buyinza nze ngenda kuba siina sse Shaloni wa Bobi agenda kuba talina sse Monikisa agenda kuba talina sse Haitawa agenda kuba talina sse naffe tugenda kubeera bakomona ng'abantu abalala kubanga ne bwe twali yagadde okubeera ne sse tetuli qualified kubeera na bifo bitufuula kubeera na sse wali tuwadde emidaali n'otukubira n'enduulu nti tulwana ku lwammwe bannasoma tulwana ku lwammwe bandi muyivu tewalize ng'otudiscouraginga walize otwongeramu maanyi n'okutukubira emizira omuntu ayamba omukyala gwasanze ku luguudo nga talina kyasuubira yadde okumukwakulako ekya Julayina